music. From the moment that I gave my life to Jesus, He turned my life and gave me life and gave me freedom. He's my healer, provider, protector, my all in all. He's a treasure that I ever really needed. He's a glory in my life and in a midst. He never failed. Yesu okubeerawo tumanyiga bwali kumagirikana kyegazaaya era bwoshobolere bano mulinnya ensinga amanyinya mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Saba mutuuleko. Atona bantu muli akagisinga naye nowajjaga kuagize siye wagamba atyadde mulongo munne kale tukakasuka ddala abooluganda abagalwa tukuŋŋaanidde wano maaso gammwe ng'ekibiina ne maaso ga Mukama Katonda okugatta omwami ono Sesaazi n'omukyala Namirembe Janat okufuna obutukuvu ng'amateeka ga Katonda bwe galagira era n'amateeka agafuga ensi eno. Obufumu bwe bayiniramu ekigambo eky'ekitiibwa ekyalagira Katonda abantu tebanaba kwonoona kubeera omusingi n'akakakobulamu n'akamugaagala n'okusanyusagana omwami n'omutale balina okubana n'ebintu ebinene era ensonga eno Kristo ekisamu ekitiibwa yagenda ku mbaga y'obugole mukanda ekyegaira yateekako tukakola ekifaananyiza n'okugatibwa kwa Kristo ekkanisa ye kale okufumbira tetwetagisa buli kuyingira nga teyerowoozezza naye kyetagagere ng'afuna ekitiibwa era ng'assamu Katonda ekitiibwa ku buli ddala lyonna ly'abaatwala. Kakana abantu bano nga bayingira mu nsonga enkulu eyeetedde ekitiibwa bweti wabeeremu omwemu n'ensonga y'amazimasi ya bujja nafumitizi ebalula y'okuyingira mu kakuba okufuma okugamba bawalawakoomuko ng'alayira tutugireko naffe tunaakomaawo omalirira okusiika sirike naku zonna ez'obulamu bwo waliwo ayina ensonga gy'amanyi gamba munuko wano yalayirako omuntu omulala nolituteeraza Mukama n'engaaliza amaanyi. David omalidde okuyingira mu mbaka ne mwana muwala Janet weewaawo omazidde bwotusingiza byaffe okuwukirira wate kubanga tumalidde era kiba kiyise omaliridde okuyingira mu kako obw'obufumu obutukuvu ne mwana mulenzi Derek. Weewaawo malidde. Amiina. Namirembe kyokka omukazi okubasiza okubeerawo n'emifumo obutukuvu nga Katonda bwe yalagira n'omwaka n'omusanyuso n'omusamu ekitiibwa era onoolekanga balala banonoolera neyekka ennaku ze mulimala nga mubalamu mwebiri. Weewaawo weewaawo naakolangamu ekyo ennaku zange z'olumunana. Kati kiddemu kati naye amazima tukiddemu muwagazina gamba gamba weewaawo weewaawo naakolangamu ensuwa nga Mukama yebeezibwa. amiina mweka naawe omwana omuwala Janet
Sajja okupapa okufumbirwa okubeerawo n'enfumbo nga katulagalira onomwagala n'omusanyusa n'omusanga ekitiibwa onoolekagabala balongera n'erika ennaku zezimalamanibwamu embi weewaawo naakolanga bwetyo nga Mukama yeeso wange obanga bona bakkiriziganyizza kati baleyaganire nze Derek Sesas nkuwasa kwe Janat Namirembe okuba mukyalo wange gwempasiza ngenda kubeera naawe ennaku zonna ez'obulamu bwange era nga musikamu obwakabaka bwa Katonda nkukakasa mu lujjudde lw'Abatonda nti mu byonna eby'omwagalo namu era ebisoomooza sijja kwabiranga kwekyusakyusa okukulekawo nja kuyimiranga naawe tulwanirenga wamu era tuwangulirenga wamu olw'ekisa kya Katonda bwentyo bwe tulayiridde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu amiin. ofumbira gw'omwagala Derek Sesas obwabazi nange gwefumbirwa genda kubeera naawe ennaku zonna ez'obulamu bwange era n'osikamu abaganga bwa Katonda kakasa mu mujiri w'abantu bonna byonna ebisoomooza birumagana mulamu sijja kusagaasagana wadde okukwabulira wadde okwekyagakyanga naye nja kunywererangako tulwanirenga wamu era tuwangulirenga wamu olw'ekisa kya Katonda bwetyo bwe tulayiridde ngenda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu amiin. omukago okubeera n'akabonero kaako nga bulaba Katonda gayingira mu mukago ne Nuuwa baateekawo akabonero aka rainbow era Katonda yayingira mu mukago ne Ibulayimu ku lw'Abaebbulaniya bonna ne bateekawo akabonero k'okukomolebwa kw'abaana abalenzi mu Baebbulaniya naffe abaana abeebuuliriza bakayira kakwate Katonda bwe tuyingira naye mu mukago ogw'obulokozi atuwa akabonero aka Omwoyo Omutukuvu akakasa tuli babe n'ekkanisa bwe yatuula ne Kristo ali mu masekkati gaayo n'alyoka babeera nga basalawo nti akabonero ak'empeta ekakabeere nga akabonero ak'obufumbo obutukuvu. Kitange omulungi era omuyiza ebintu byonna tuwongayo empita zino gy'oli ng'akabonero ak'obwesigwa n'obulongoofu akalaga okwagala okw'omunda era nga kakasa tuyingidde mu kabo naawe zitukuze Mukama Katonda ayinza byonna era zibeera mu ddoboozi lijjo erikakasa kitangaliza ddala nti twayingira mu kabo mu mikono gyo batuwonga kitangaliza byonna empeta zino buli erisiraamu era Mukama waffe Yesu amiina. Obubbe naawe omwempete nokakabona akakakasa nti omuweerezanga omukago gwe gumuyingireko eyo nkwambaza empeta eno ng'akabonero kange ak'obwesigwa n'obulongoofu akalaga okwagala kwako okw'omunda era akakukakasa nti nyingidde mu mukago naawe mu bw'omubiri gwange n'erinnya lyange lya Sesas n'ekitiibwa kyange n'ebyange byonna era nenkakasa ndi bwonga buli wange mu linnya lya Mukama waffe Yesu
akabonero kange okubusibwa n'omulongoofu akalako okwagala kwange okuwummula era akakakasa ennyingidde Mukama naawe omubiri gwange n'engalo byonna era neempakasa ndibonga buli wange okuva n'olulaleero nawoga ewaffe abandi babantu bange era najjulo gendande nange gyenagendande mu myaka wa Yesu Kristo. Amen. Katonda omulungi bazibwe olw'okulayira bw'omukwala emirembe n'akabonero ke bantu bakyali babiri bano omwami n'omukyala Sesaazi Katonda kyagasse tebabanga wakyali Katonda afalu kw'amatende mulina kyemugamba abange mwongere nnyo nakati mwongere kale mugambe kiwedde mu linnya erya Yesu abo omwami namukyala era ekadde ekyasinza okwerepya mu nsi yonna naye bino kibayigire kiba n'ebisoomooza ekikubo era obufumbo mazima kintu kya kitiibwa tukwebaza yabasisinkanya okutuukira ddala batuuse mu kifo kino ekyokusaawa okutambulira awamu nga bakabona wamu n'abazadde tuyimiridde mu maaso go nga tusaba ekyo kye watandise mu bo Katonda ekyo ekitandise olunaku olwaleero nga tukusaba okinyweze Katonda wange nga bwe kigambiddwa nti Katonda kyagasse tewabanga bakyawula tukusaba okunywezebwa okw'omwoyo mu bulamu bwabwe waleme okubaawo ekiyingira amasekati gaabwe ne kibaawula waleme okubaawo ekiyimirira okulwana nabo ne kibawangula waleme okubaawo endagaano yonna erwana nabo nebawangula kubanga obagasse leka eddoboozi lyo lyogerenga mu bisenge by'emitima gyabwe lunaku obawa amaanyi okutambula olugendo okumalako mpaka nga bwe bakirayidde okufa lwe kulibaawula waleme okubaawo amagomba agabalamuza ne gabayinza waleme okubaawo kyonna ekiyimirira mu masekati gaabwe tubakweka mu musaayi ogw'endagaano empya ogwa Yesu Kristo kubanga kyawandiikibwa nti gwogera okusinga ogwa Abiri leka omusaayi gwa Yesu gwogere ku lw'obulamu bwabwe bulijjo tubasinirize mu kisa tubasinirize mu kwagala tubasinirize mu mirembe gya Katonda batambule bumu basenga kimu babeere ddala omuntu omu kubanga gwe Katonda afubagase tuyimiridde nga bakabona nga tubasabira omukisa ogw'olugendo lwe batandise bulijjo ne bulijjo omukisa ogw'abaana omukisa ogw'ebyo mukwano gwange bikwatibwako kubanga byawudde bangi mu nnaku zino tubasabidde Mukama obagulirewo amakubo okutanula kaakano obagulirewo enzigi okutanula kaakano awabadde obuzito eby'omwami leka bwewuka okutanula kaakano mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu tubasabidde emirembe tubasabidde obumu tubasabidde ekisa kya Mukama kitambule wamu nabo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe tusabe wamu n'okwebaza fenna ne tugamba nti You are watching BDP TV, The Father's Heart.
Then purify you get okay. Right. Akabule baba yingira mpaka amina. Era basina kumwaga zaabwe. Akabitiroka kama wewe kwamba nasanze na wasaka. Na kusumbati. Amazina abawazi kasi ebasina baki. Laba attention. Chichi abagole abayingira musabira abasawe katyo okubanga bakabiyingira batandika okuba bayambeta bali n'ekiwetaakyo batutukirira mu kuba certificate baziyuzizza dda omu yakweseza certificate alabanga basobola olukiiko okamu factors nyingi naye kandibaekontono ekintu kireesa obuzibu obuleeta abantu okuddukamu bakiyita bwavu. Obwavu bukoze kinene nnyo okumenya amaka. Njagala mbawulire mu Lubeerera essula 2:18 Katonda nga tannawa muntu mukazi yasooka mukolera lusuku. Olusuku olwali lunene nga lulina n'emigga bw'amala omuwa olusuku n'avuga kati omukazi bulyo. Naye tuli mu mulembe abaana baffe baali bagenda okuwasa nga talina kyalina netutandika okumusondera nga tutandikira mu mukyala wa ssenga naye asaasonda busonzi mukitegeeze omukyali wa ssenga nga gye twatandikidde okusonda bwemutukira mu kwanjula nga kwasuubiraniza ekitanda okuva mukira Buganda kakati balyoka bayimira muhanemumu ejjudde obwetaavu nane nanjagadde kano nawe omanyisidira nazinoga komiti gwe tomanyi engeri eganito kugamba sirina efuko luyimba lwawaka leriki nti bakulimba obwavu bubalaavu awaka sirina bwayitirira omuntu nagamba nti eyo kyenzikirira eyambadde ebyo yaleetera mu kipaaga kyeyaliranga nyanjuze waabwe n'omukugu gwa sabatu ogwalimu naye sidala omufuna birala sirina bwayitirira agobalaavu abaka sirina bwayitirira akyakalanya ekisenge kale nkukutira mutabani wange David kola nnyo fuba nnyo obeere nga osobola okwanukula ebyetaago byawaka kakasiiza okujja neesibwawoko naye obwavu obiyitirira awaka nabo omenya amaka nolwekyo tekikola nnyo fuba nnyo saba nnyo teteekanya nnyo sevinga nnyo awaka walina okubeera nga watidoleyinga sirina Ngamalume kulochingibwa mukate kusirina nawe sirina. Oye kuna kana omukazi asoka mu akirusu. N'agamba akatibwa omukazi. Naye olusuku bwe lukalira ebizibu byose. Fakiti endala ekyokuleetera abantu okutabuka yeemu. Abantu bayingira mu kibiina ky'amaanyi. Abantu abasinga bayingira mu mbaga bayingira kusimu nga ebifuuti yazze kuyingira mu mukako naye yayakidde bwakisi ku mwana muwala nayagala kubeerako n'ebiwezi katonda katamanyi kirate kibaita omukago kinki nga yayakidde bwakisi ku mwana muwala yayakidde bwakisi ku mwana mulenzi wabeera n'ebiwezi nga bumu okwagala okwamulewe kumugwako naye yayingira mu byatamanyi yayingira mu byatamanyi naye atawala emisumba kulosi ate ng'omuntu yayingira mu byatamanyi mu byatamanyi ogivuga ogivugire naye oyingira kusa model right biba byange kati abantu babeera mwana nga bakyusa n'emikono ng'omwami yadda ku mukono gw'omukyala n'omukyala yadda ku mukono gwawe
ekitundu tukifuka genda okulaba namumakoobe akamani gomanyibokangao kamaniguno tulaikibisi tukifuna buli kintu mubuze ku mwami oyo buli kintu mami natuka tushonewabana mami okuyiyayiya tusimbe kalimba mami tunakakolera tukyabageyezigezi anewebao mami. Dear Pastor, happy birthday to you. Mwana ninakitika wakakalo wakaimba. Mukaba yabasibiyo. Mukaba wakaimba. Mweze nyakaleka atana Mungu sana kule sana. Era batesetezo okukodyo okuyingira waka. Ngabawe sutatiwe dene omulembe yasemaka omukulu waffe wano. Mukaba wakaimba. Naye nalokukasimuza yakati. Naye Katonda mbuze bulungi. Obulamu bunyuma, obulamu bw'omwaka mulimu Yesu. Ate naddala Yesu n'amala kakuwaddeyoko ate biyitiriye okunyuma Mukama gumuzwe. Era lisinga okulokoka n'abalanagantuganga obusanyizo bwali abakobaikutejeegeeitukazi ng'ebintu bitukabana byajagambebyokubemunebinebyokatamu nebikukuyagazira nekute kawadagala okasobola kukola bweti ebisimu byatawala omwezi ogumunanga zikusoma naye Yesu yayingira mu bulamu bwange saabalwanyi nengamba abalumengi tiyoebinomba nobangabikulumagati erinnya lya Yesu kuwakkiriza basobola kwogera tinaye mutima gubuusobola bibateribusa naye atudde Yesu n'ayira mu mutima gwange ngenda okukwiragalayesu naye mu mutima ebintu byakasipidi ng'ekintu ekyokulu kiyinza okuta yenayingiremu nga bikola era kwaba kaseera wayitawo namwaka gumu nebiddamu olutuyalemu kwebyaddala ebita Yesu tebyaddabyebirakakakakina Yesu omuyakwagezigatugatugamba n'obusabuzi bwalikutejebaoka abange betulokokera ddala bitakabageraokera myaka kakinanamu obulubuzi biyingira mu nyumba. Yesu yajja mu bulamu bwange ekintu kiyamponya bwali bwavu. Twalina obwavu bwawaka, obwavu obwakulira mu nyumba ez'ettaka ezikutte mu myanya ennyumba y'ewaffe bwetugenda. Mukama akuzike. Naye Yesu n'akyusa olugero. Yesu yakyusa olugero step by step ageze yaleeta omukisa gwe yaleeta omukisa gwe paka lwakiweseza okuba nti nsula mu kisenge kyawaggulu. Amina n'abeera asobola okwaniriza mubiira eryawaggulu naye ng'ebyo byonna Yesu yabikoze. Mukama agumuzikeyo. Mukama gawekiti olumu omutabani ambuuza taakigenda mumwaki engamba ekibalitebedde Mukama wayingira bulamu bw'omuntu abaakuyakyusa. Mukama wekiti abagerazana ekibuuzo naye wefiira wamundagawa wefiira wamundagawa wefiira mundagala etiiseeyo nange mukiina naye Yesu wajja ekuwa n'amazima n'obulamu yateekateeka yateekateekayo yakolera obulamu obulibeera busanyusa obwesimba. Ekyo ekibuuzo kyaggwaawo manyi kirungi bweviira wano mu bulamu ngenda Yesu gyakitegeerategeera ampuliriza waliwo obulamu mu bulamu nga olibeera sikuubeera okuziika naye ensi yoneebeereza eziike ggwe ekyo kyekiri abamanyi bajabagala eddoboozi bwebogera tewebulala ategeddwa kuddamu kwogera baasinkadda naye waliwo olunaku olwesika naye obule buligendawa wati olibeera weyabunyusibendiwa eternity from obulamu bwebiremerere
obulamu bw'omuntu tabuleka kyekimu. Bantu temulina mirembe emitima gyammwe obuzibu bwaba busibidde ki ne butya togamba bugeredde ki nga tolina mirembe na Yesu bw'ajja mulamu w'omuntu ye mulangiro w'emirembe bugaga basooka okugaba gyemirembe mu mutima mubibona ebitali mulogera n'emirembe gya Yesu. Emirembe tegiva mu bintu bwe kiba byabuzibu kikwewulamu kibalawo emirembe gyo nga bw'owasa emirembe gyadduka wasala abaana emirembe gyomera okusaasana obugaga bw'olufuna bwonna bwomulakolamu mirembe naye Yesu mulangiro w'emirembe ayingira mulamu waffe byonna nebitagala kubeera kyekinate weetaaga Yesu mulamu ate tali wala ali kujja omutima gwo nga yeeyanjibako nkona ayagala omugulire ayingira afukire mulamu. Yesu ayagala omugulire ayingira afukire mulamu. Ensimu okugulira kyekyakuwoomera si yammwe oyita mu buyisi kaseera katongiveemu enekubuzaabuza olinga mulamu akutwale mu baasi naye okyali wano oli mulamu we weetangira okukola okusalawo nogamba Yesu yingira mu mutima gwange ondokole ajja kuyingira akyuse amagenda akyuse obulamu bwo. Tetuli kulosa abafuna Yesu ali kulosinze okweyabakoka wakusaasirwa kyane kiyimiriraku naawe ntakasigala atya wasimu mukyala yiddeeko so omwera nakole ebiyo n'oludda bali mulinyo era bweyitwa mumama bali muyinire kubanga bakkiriza Yesu. Yesu agalayireebamu oba mulimu owulira eddoboozi ly'omutima gwo erigamu tibakitulokoka kola okusalawo olwaleero Yesu ayire bulamu obaweerera mwana I am disappointed. Can you see what the Lord has done? What we waited for is come. Yes, obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omu. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obusobola kumugyewa ati Mukama omulungi yeebazibwe nnyo okusinziira ku byetuva tubadde tusayininga era tusayiriza certificates bbiri naye kyewunyisa ekinene si kyekyamagulu ennyo kyo kyakutimba butimbe mu ddiiro naye ate kananga katono yekamala byonna
kubanga kagizibwa mu mika esatu. Omuka ogusooka ngenda kubakwasa ng'okukirizibwabwe. Omuka ogwokubiri gusigala ebitabo by'ekkanisa. Kati omuka ogwokusatu gwakyusiddwa omwaka guno gutwala mu nnira tubadde tugutwala ewali History of Marriages. Kati embaga tugiwandiisa mu nnira era kyatandise. N'olwekyo era olugiramu katono nga tutwala embaga yaffe wa mu nnira nga tuligiisa embaga ya Mukololo. Amiina. Embaga yammwe ye namba 103 mwana mwera 103 mwana mwera ku mbaga zitwakagatta mu kifo kino. Kakati olw'ekisa ekipeebwa Katonda Kitaffe n'olw'obuyinza obwapibwa gavumenti ya Uganda okukatanga abagole mu nzikiriza embanjiri omwami n'omukyala Sisaazi, Katonda kyagasse Mina kyamugamba akati n'ebifaananyi bimaze okuluma naye kusinziira ku kitumanyi mutendera ebituufu esuubula omukisa gw'obufumbo ku bulamu bwabwe era mutulakutula byonna ebirondoola okuva mu famire n'ebigambo ebirambirize ebibadde biremesa abaagalwa baabwe okubalaba oba okubeera ng'olukokombona ate nga badduka mu linnya erya Yesu nangirira obufumu obutukuvu ku bulamu bw'abaana bano era mbunyweza era nangirira kibibaweero n'embaga ey'ekitiibwa Katonda gw'oba okikola basibi akwepaabira mu linnya erisinga amannya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Ate nomundyakako embaga mulindako nammwe abalenzi mwenna ndaba mutuuse naye simanyi kibazibye maaso mujjudde olwekozokozo era abatabyagala ate nga muliriko mitima gyammwe era nga mugamba mukadde Sisaazi ate nga temukumbulula bigere kubaako kyemutandika. Kati Katonda abaleese ate ngera kutola kwayiteko nga kuliko nabawala abali mu byabulawuni. Kati tulabe kujjako omuntu nga aliko obwezi kintu naye awo otandikirawo ensonga olekukwata kale namwe katumale nga basalirako tewali kyakukola kitanguluza ebintu byonna. Abavubuka bano abajjudde okwekoza nga batabyagala ate nga mu mutima babyagala basabira obawa obuvumu n'okumalirira obawe n'obugabirizi babulire n'obuvunanyizibwa nti basajja bakulu bakozesa baana bato era batandike ku nsonga yonna okuva n'olunaku lumu olwaleero lwennyini ebatuusiza ddala Mukama Katonda ayinza byonna mu kubeera abasajja abafumbo. Bikababeerera ekitandika mu linnya erisinga amannya lya Yesu mwesabidde. Amiina. Mutandike mulumbe babeerewo ekibeeramu. Mukama abawa omukisa. Kale asabe ku bazadde baffe abatuzaalira Katonda abawa omukisa kubanga bwe mwazaala Derek mwalugamya bulungi mwafuuka musajja wabuvunaanyizibwa ne Kristo gye musaalira naye bwe balina abazadde omwagalo yammwe Katonda abawe ebikusambidde erya Yesu. Wataata mama wafaluwa mama musumba Mukama mulungi abali mumubireko mungalo yakoma kuzaala musaza n'okusumba asumbye omwana we mama tukwagala nnyo mu linnya erya Yesu era twebaza Katonda lwaki kyakutuusizzaako okulaba omwana wo ng'akumba. Katonda yeebale Mukama yabikola naye tukwebaza olwalolo obuvunaanyizibwa bwonna bw'okoze eri omwana Jannat okumutuusizza ku kino. Weebale gweba omuzadde olina lolo nnene tewazaalira si kizibu n'ogamba kizibu kiikyo naye bwe wazaala walungamya n'okankafula n'afuuka omukazi w'obuvunaanyizibwa. Mukama akuwomesa. Kale mwebale nnyo mwenna.
That's my church. Bajja kujja. Bagenda kujja. Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala. Byonna You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala. Byonna